Kitalo ddala bbaasi ya Amulia eno nga yabaddemu abayizi ba St. Paul Secondary School. Mwana wattu abayizi 73 yafunye akabenje we yayingiridde ekimotoka ekyabadde kipaakinze ku bbali oluvannyuma lw'okuvaako oba lw'omupiira okwabika. Kino ekimotoka kyabadde ku bbali naye nga kigambibwa munneera dereeva ow'emyaka 68 emmotoka eno ye yamulemeredde okukakana ng'ayingidde emmotoka yabadde epaakinze neera nga dereeva amanyikiddwa nga Kasacha Abdallah ye kigambibwa mbu yafiiriddewo. Abayizi abalala 15 bagendedde ku bisago eby'amaanyi. Kino kize oluvannyuma lw'akabenje ka train nere yakoona bbaasi y'abayizi abangi ne babulugulamu obulamu. Obubenje bw'abayizi nga bali mu zibbaasi bagenda kutuwa bava kutuwa bakola biki buyitiridde kubanga en accident oba tragic ebeera ya mulundi gwakubiri mu wiiki 0. Amakulu mukyo tewanayitawo na wiiki namba oluvannyuma akabenje ka train we yakoona ekyensuti ky'emmotoka y'abayizi nga kamaze okubeera nga kabeerawo. Kankulage nga we bibadde. Yateker imto na rokoko edwe no St. Paul katakwi nsidu mto accident lolo eja sabunere tua sirani abekini be boare driver losing a control are du motomoto ke pak ngatangaren bo nange motoka ne jenga ren teje boni be ichanchano ne duwe che those injuries monyete che duwe araja aje koko ne chomi St. Paul katakwi tusoma dole bus no Amuria High School yekiwera de koni koko di wanye video share ngabeda odolo paka chalo ingunu Amuria to rebere kis de pedoreri yekini keseduwe ni just labner tour iri keseduwe be checking your children's iri ni keseduwe edo motor bus accident ne dak de duwe no St. Paul ayangu ne tour so iri keduwe tijani kiboni be ayuwari duwe kwenye bo mam St. Paul dumgambo toka accident kutedeki ngara kidue utiro nasban ya dumutu injar skere udumute ina pakin itangale deki kesi elope.